Gye buvuddeko, Minisita avunaanyizibwa ku kulondoola ebyenfuna by'eggwanga Beatrice Akello yatalaga ebitundu omwali Kigezi, Ankole, Akyoli n'ebirala okwetegereza engeri emirimu gavumenti mw'essa ensimbi gye gitambuzibwamu. Muno mwalimu okulambuula enguudo, amalwaliro, amasomero n'ebirala. We realize that through the lotting, one contractor can be lotted 7 contracts. And some of these contractors, they lack capacity and the financial muscle to do the contracts given to them. Therefore, most of them abandon sites. Others, they start and stop at the initial. Others, they get stuck on the way. Minista era ategezeeza nga bwe kyazuulibwa ng'abamu ku baweebwa kontrakiti za gavumenti bwe batagambwako ng'ate tebalina busobozi bumala. Tulina contractors abakola nga tebagambibwako obudde bugwayo n'obongera ati ne contract agreements ze twasayininga nabo tezikyalina mugaso. Wabula Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi ba gavumenti Mary Mugasa ategeezezza ng'ensibuko y'ebizibu ebikosa empereza ya gavumenti bwe biva mu gavumenti eyawakati. If the central government feels that they have a lot of capacity, then why? I've heard from National Building Review Board. Why do we begin implementing a project which has no approved architectural designs? How? Does people from central government know the terrain of Kanungu? Do they know the soils? Ono agamba nti kiba kizibu abakulembeze ku mitendera gya gavumenti ez'ebitundu okulondoola emirimu gya gavumenti nga tebamanyi ebyakkanyizibwako mu kontulakiti. Tuteiremu oluzungu lwingi muno olututeire mu projects. That's why they are delaying. That's why we have this. You do this. Don't do that. Don't go there. You know. In most cases, procurement process takes a lot of time. By the time a contractor is procured, is coming to the close of the financial year. So before contractor has done a lot of work, the financial year shall have ended, and the funds are swept back to the consolidated funds. But now the process of reverting this fund back to the district takes a lot of time. Akikiridde ba contractor ategeezezza nga bwe basabibwa enguzi okuweebwa contract okukola emirimu gya gavumenti. Whereby some contractors say to be given a project, you are supposed to pay some amount of money, in some, not on all cases, but in some cases. And so, these contractors do not have money already available. What they do, they go into banks, they go into money lenders, and eventually they pay and get the project. Minista avunaanyizibwa ku ofiisi y'obwa Pulezidenti Mire Babalanda alaze obwennyamivu olw'abantu abakyalemedde mu bwavu ate nga gavumenti etaddewo pulogulamu nnyingi okubaggya mu bwavu. The fact is, regardless of the many interventions that have been put in place by the NRM government, our people are still living in abject poverty. Where is the problem? Are we the problem, or you are the problem? Is it corruption? Anyway, we are here to find solutions. Aaron Mukama, NTV, Akawungeezi.